owa poliisi asobezza ku muwala. Kampala TV 256 gwe yenna akyekumidde Kampala TV 256 kubuuzaako nga nenkwebaza emirimu gy'otuusizaako engalo olunaku olwaleero. Gwe yenna atannaba kuba ng'osubscribinga nja kujjukiza okusubscribinga okoone kadaawo kano nno kajja kuba kakuleetera notification singa tubeerako eggulire lyonna lye tutaddeyo ku channel yaffe eno. Ate okomentinga naddala ku mulamwa gwe tubeera tutaddeyo muganda wange, kino kibeera kya makulu nnyo kw'oteeka okulikinga n'okusharinga. Amawulire ge tulina olunaku olwaleero: omusirikale ku poliisi ya Odi Kampala ono nno ebigambo bimwonoonekedde bw'asobezza ku omu ku bawala abakuumirwa ku poliisi eno. Ojja kujjukira nti ku Odi Kampala olunaku lwali lwa mukaaga waliwo abamu ku bawala babiri abaakwatibwa nga bano nno baakwatibwa ku misango egimanyiddwa nga egya kireereesi. Wabula oluvannyuma lw'okutwalibwa ku poliisi eno eyeewandigira ne babateeka mu kamu ku kafo awakuumirwa naddala abawala abatannaweza myaka 18, omusirikale amanyiddwa nga Emiti ono nno nga nnamba ye eri 3237-2 ono yasooberedde n'ayingira ekifo awakuumirwa abawala bano. Ono nno n'asibwawo amadirisa gonna okwabadde n'enzigi. Kati nno omu omuwala eyabadde asibiddwa ne munne yagenze okulaba nga omusirikale oluvannyuma lw'okuyingira luumu eno ne yeggalirawo n'amadirisa gonna n'agaggalawo, yadduse kwe kugenda okutemyako omusirikale omu amanyiddwa nga Betty Kugonza. Betty Kugonza olwamutemezzaako naye yasitukiddemu n'atemyako omusirikale omulala amanyiddwa nga Godfrey Onim. Bano nno ne bagenda ku kifo awakuumirwa baana bawala bano, baasanze ekifo kyabadde kisibe okuli amadirisa kw'oteeka n'enzigi zonna. Oluvannyuma lw'okukonkona kyatwalidde ababadde munda, ono nno nga kwe kwabadde Omiti n'omuwala omu ku bo, eddakiika zaabadde 4 okuggulawo ekifo kino. Era oluvannyuma lw'okuggulawo woofiisi eno, omusirikale ono Omiti yagguddwako omusango ogw'okusobya ku mwana era fayiro nnamba y'omusango guno eri CRB 23-2024. Oluvannyuma omuwala ono yatwaliddwa n'akeberebwa okulaba mbeera ki gy'alimu, wabula kyagenze okuzuulibwa ng'omuwala alina akawuka akamukenenya. N'omusirikale naye n'atwalibwa n'akeberebwa naye n'azuulibwa nga naye alina akawuka akamukenenya. Kati nno omusirikale ono alindiriddwa olw'okubiri lwa wiiki ejja okubeera ng'atwalibwa ali ku poliisi eya Buganda Road okulaba nga avunaanibwa ekikolwa ekyakoleddwa eky'okubeera nga yasangiddwa ng'asobya ku muwala atannaba kuba ng'aweza emyaka 18. Kampala TV 256 gwe yenna atannaba kuba ng'osubscribinga nja kujjukiza okusubscribinga, okulikinga, okukomentinga kw'oteeka n'okusharinga. Kati nno emize nga gino gyeyongeredde ddala mu bapoliisi b'eggwanga Uganda era okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Luke Wesigire yavuddeyo n'ategeeza nti omusirikale ono agenda kuba nga akangavvulwa olw'ekikolwa kye yakoze, nti nga bo abasirikale ekikolwa tekikkirizika mu poliisi y'eggwanga Uganda. So katulindirire amawulire ago, naye nga omwami ono ku lunaku olwokubiri agenda kuba atwalibwa mu kkooti okwongera okuvunaanibwa.